si politician. Ono yaddirira munnamawulire wa president, si politician. Ontegedde ali ku mirimu gye mirala. Kati bw'abanga Kirunda Faruku yafa ku bantu okusinga ba politician abalondebwa abantu bamanyi n'essente zesobola okuva okuyamba abantu. Lobbying capacity bagirina esobola okulobingira abantu ba kitegeeza bafuuse bamulekwa. Ebya mmiri Byabalanda babiwulidde? Namuwulidde baŋŋambye ajja. Ebya mmiri Byabalanda babiwulidde? Namuwulidde baŋŋambye ajja. Kakati Manjeeri yeetereeze. Ke kaseera Manjeeri kye bakutika alina okwetereeza kubanga yinkambenti. Kituufu. Kubanga kati bano bayinza okuba babazizza nti ono ani Mmiri Byabalanda, Honorable Minister Mmiri Byabalanda bw'anajja ajja kujja okimanyi nti buli kitundu kati mu Busoga kirimu maama. Eruwuuka balina gundi omukyalo yani Mbayo bamuyita maama waabwe. Mayuge balina Right Honorable Lukia Nakadama. Naye njogera obitegeera nkulaba baaba bwe tugenda sayidi z'ebugiri balina Lumumba. Buli kitundu kirina maama waabwe. Kakati ne wabeerawo ne maama mu politics Kadaga ate weekamwe abutikira wonna. Kakati abantu bejja tunaafuna ddi maama? Naffe twetaaga maama. Oba muntegedde? Nkulaba baaba. Kakati bannabyabufuzi 226 mwegendereze. Ekijja wano ejjinja. Bw'obanga obadde olemeddwa to address the issues that affect your people, guba muliro. Gwetandika okwesiibula ng'obudde bukyali. Mwesiibule. Twagala bakole ki? Twagala bagende. Twagala beesiibule. Twagala bakole ki? Bagende. Twagala beesiibule. Singa olemerera okukwata ku nsonga ezikwata ku muntu wa wansi, abantu bo bali kunyigirizibwa, embeera gye bali mu si nnungi, olina powers, lobbying capacity esobola okuyamba abantu bo. Weesiibule. Nze mbabulidde. Omanyi tuba ku radio wane tuwoge muve kubira ya bullying bwe muliko mu groups za za WhatsApp bullying. Abantu batandise okulabuka ennyo. Despite the fact that they are political party. Omusajja mudongo nze nkubulira nali wano mu Busoga wano nengamba omusajja omu wa movement nangamba ekibona Lubowa wano mu Busoga Museveni ajja kuwangula ne mugamba nkubulira omukazi oli kyayogedde bwe mutaki addressing ne mutunulira Kadaga nti mubi. Embeera y'abavubi okubanga banyigiriziddwa nga bakola percentage nnene mu mbeera ya Akalulu balonzi n'ebizinga ebyo bituwa obululu bungi. Abavubi okunyigirizibwa tewali kalu. Yes. Kakati bwe bakugamba nti mu Busoga twetaaga factories eziwera, mu Busoga twagala abavubuka bano abaliwo bafune emirimu, mu Busoga twagala okubanga nti ebintu byaffe bye tukolako bibanga birongoosebwa, twetaaga obutale. Kakati gwe n'ogamba kiri okay. Busoga tukimanyi nti balimi nnyo, twetaaga ebijimusa, twetaaga eddagala. Namayingo nnyanja bagibasalako. Nagundi ani Mayuge nnyanja ebeetolodde awo. Luwuuka wano waliwo ennyanja. Kamuli waliyo ki? Ennyanja. Kaliro mu Banabayika waliyo naye ekokotayo. Waliwo ennyanja eryawo. Ejjinja wano wenjogera waliwo ennyanja. Naye abantu abali bafuna obulamu, abantu abali basomesa abaana, abantu abali bafunamu ekyokulya ng'ennyanja baagufuula mulimu mu kaseera kano nga bali mu mbeera efaanana etyo osuubira ki? Bannaye mukkirize abantu aboogera amazima bakole ki? Nyanti wano olulimi lwaki? Temunyiiga abantu muleke abantu aboogera amazima bakole ki? Bafuuka babi. Kakati mmwe abali mu buyinza mutunulire aboogera amazima mutandike okuteeka mu nkola ku biki bakola ki? Nze nkomyawo. SBS Radio katwetolole. Sigera kweyongerayo.